Kale nate mutuntu lino nga tusaba okuyambibwa Katonda, leka tuweeyo okusaba okumpi tulyoke tuyige ekigambo kye mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume we batusomedde. Katusabe. Katonda waffe, ensulo y'ebirungi, nate tulina essanyu okwewombeeka mu maaso go nga twetaaga okuyambibwa okuva mu ggulu. Twetaaga omwoyo omutukuvu, twetaaga obukuumi bw'abamalayika n'okutegeerekeka kw'ekigambo kyo. Tukusaba emikisa egyo gyonna ogigabire emitima gyaffe. Kwebaza olwa pulogulaamu ezaawedde ng'oyogera n'emitima gyaffe, era tukusaba otusaasire, otuluŋŋamye mu kigambo kyo nga twogera, era n'okukitegeera nga bw'oyagala, bwe tutyo tusaanire okubeera mu bwakabaka bwo. Kwe kusaba kwaffe mu linnya lya Yesu, amiina. Nsaba omuntu yenna afeeyo ate ebirowoozo bye bibeere ku pulogulaamu gye tuyingiddemu. Tugenda kwogera ku ssuula 2 mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume nga tusoma ebigambo bitonotono. Essuula ey'okuna n'ey'okutaano. Essuula zino 2 zirimu obubaka obw'enjawulo obutukwatako era bulina okutuukirira nga bwe bwali mu biseera bya Yesu. Bwe tulaba essuula ey'okuna tulaba bakabona nga bakwata Peetero ne Yokaana ne babaggalira mu kkomera bwe baali bawonyeza omulema ku yeekaalu. Omulema n'awona n'atambula, abantu ne kibaluma era ne babayisa bubi nnyo nnyini ddala. Naye ku lunyiriri olw'13 woogera nga babuliddwa ekyo bakolera ne babata. Katusome okuva ku lunyiriri lw'13. Awo bwe baalaba obugumu bwa Peetero ne Yokaana ne babategeera okuba abantu abatamanyi kusoma era abatayigirizibwa ennyo, ne beewuunya ne bategeera nga baali wamu ne Yesu. Era bwe baalaba omuntu awonyezebbwa ng'ayimiridde nabo, tebaalina kyakuddamu. Ne babasaba amagezi nti bave mu lukiiko, era ne bagamba nti tunakola tutya abantu bano kubanga bakoze akabonero akayitiridde. Ekigambo ekyo kimanyiddwa abantu bonna abatuula mu Yerusaalemi, so tetuyinza kukyegaana. Naye kireme okwongeranga okubuna mu bantu, tubakange baleme okwogera mu linnya eryo n'omuntu yenna. Ne babayita ne babalagira balemenga okwogera n'akatono newankubadde okuyigiriza mu linnya lya Yesu. Ebigambo byatusomedde bigamba nti naye Peetero ne Yokaana ne babaddamu nga babagamba nti oba kirungi mu maaso ga Katonda okuwuliramu okusinga Katonda mwogere, kubanga ffe tetuyinza kulema kwogera bye twalaba bye twawulira. Ebigambo bino abaddu ba Mukama bayogera bikulu nnyo, baali bamanyi nti bayinza obbakanga mu ngeri ennyangu, naye beewuunya okulaba nga tebakangibwa, ne basalawo babate, ne babatiisatiisa, ne babata, ne badda eka. Naye bw'osoma olunyiriri olwa 23 wagamba nti bwe bateebwa ne bagenda mu kibiina kyabwe ne bategeeza byonna bye bagambiddwa bakabona abakulu n'abakadde. Nabo bwe baawulira ne bayimusa eddoboozi lyabwe n'omwoyo gumu eri Katonda ne bagamba nti Mukama gwe yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ebirimu byonna, gwe yayogerera ku bw'omwoyo omutukuvu mu kamwa ka jjajjaffe Dawudi mulenzi wo nti abamawanga kiki ekibeesazizza akajegere n'ebika birowoozezza ebitaliimu, ne bakabaka b'ensi basimba ennyiriri n'abakulu bakuŋŋaanira wamu ku Mukama ne Kristo we. Ebigambo byenjagala bigamba nti kubanga amazima bakuŋŋaanira mu kibuga muno ku mulenzi wo omutukuvu Yesu gwe wafukako amafuta. Kerode ne Ponsiyo Piraato wamu n'abamawanga n'ebika bya Isirayiri bakole byonna omukono gwo n'okuteesaako bye byalagiredde okubaawo. Kale kaakano Mukama laba okukanga kwabwe ow'abaddu bo bagume nnyo okwogera ekigambo kyo nga tebalina kutya. Kale laba Mukama laba okukanga kwabwe ow'abaddu be bagume nnyo okwogera ebigambo byo
bw'ogolola omukono gwo owonye n'obubonero n'amagero bikolebwenga mu linnya lya mulenzi omutukuvu Yesu. Bwe baamala okusaba mu kifo we baakuŋŋaanira ne wakankana bonna ne bajjula omwoyo mutukuvu ne boogera ekigambo kya Katonda n'obuvumu. Kino kikulu nnyo naffe tukyetaaga. Bwe baakanga ne babata nga babategeeza ebibonerezo ebibalinze singa bagenda mu maaso nga bakola bwe batyo, ekyewunyisa kwe kusaba kwabwe. Bagamba Mukama nti, Mukama, laba Ponsiyo Piraato, laba Kerode, laba bannaggwanga bonna, laba ab'ebika bya Isirayiri byonna beegatidde wamu okulwanyisa omuddu wo Yesu gwe wafukako amafuta. Oluvannyuma tebaasaba nti n'olwekyo tutaase otuwonye, naye bagamba Mukama nti owe abaddu bo bagume nnyo okwogeranga ekigambo kyo. Oyinza okwebuuza nti lwaki tebaasaba Katonda ayimirize okuyiganyizibwa? Nedda bagamba Mukama nti tukusaba ekintu kimu, tulina okutya, ate abantu bano nabo baagala okutukanga, n'olwekyo owa abaddu bo omwoyo ogutatya, tujeemu okutya. Nga Bayibuli naye ekyogera nti Katonda yatuwa omwoyo ogutaliimu kutya, naye yatuwa omwoyo ogutwogeza nti Abba Kitaffe, omwoyo ogutali gwaki. Njagala kutegeeza nti ekimu ku biraga abantu ba Katonda kwe kubaamu omwoyo ogutatya. Abantu bwe baba bakyalina okutya omwoyo gwo si gwa Katonda, bwe baamala okusaba bwe bati omwoyo omutukuvu eyabamalamu okutya yakka ku bo ne batandika okwogera ekigambo kya Katonda batya n'obuvumu. Njagala nnyo okubasomeranga ebigambo mu kigambo kya Katonda, so si kuba bigambo byange, era amaanyi ga Katonda galimu era ekigambo ekyo kyekisinga. Yensonga lwaki ebigambo byenjagala okubasomera ku nsonga eno bikulu. Biri ku ssuula ya 6 mu kitabo The Acts of Apostles ku peegi 68. Omulamu abayigirizwa gwe baayimirirako mu buvumu nga baddamu abaali babalwanyisa nga babagaana okuddamu okwogera okuyigiriza mu linnya lya Yesu gwali bwe guti nti oba kirungi okuwuliramu okusinga Katonda musalewo. Era omulamwa guno abagoberezi b'enjeri gwe baalwaniriranga okunywererako mu biseera by'okuzza ekkanisa obujja mu 1529. Jja basomera ebigambo bino mujja kwewuunya. Mu biseera by'okuzza obujja ekkanisa mu 1529, mu biseera ebyo ebya Martin Luther n'abalala, mu biseera by'aba Wycliffe. Si kyekyo ekyewuunyisa nti omulamu abatume gwe baayimirirako era Yesu ng'amaze okudda mu ggulu, gwe mulamwa abazza b'ekkanisa obujja gwe baayimirirako mu 1529. Ekintu kye bagenda otugamba wano, batulaga nti naffe gwe mulamwa gwe tulina okutambulirako. Oliya bwe bagamba nti omulamu abayigirizwa gwe baayimirirako mu buvumu nga banywedde nga baddamu abaali babagaana okuddamu okwogera okuyigiriza mu linnya lya Yesu gwali bwe guti nti oba kirungi okuwulira mmwe okusinga Katonda musalewo. Era omulamwa guno abagoberezi b'enjiri ey'okuzza obujja mu kkanisa mu 1529 gwe banywererako. Abalangira ba Bugirimaani baakuŋŋaanira mu kifo Diet of Spires ne bategeezebwa ekiragiro kya Ssekabaka ekijjawo eddembe ly'okusinza era n'okusaasaanya enjigiriza z'abazza b'ekkanisa. Kyali kirabika nti essuubi ly'ensi liringa eriweddewo. Ddala abalangira baali baakukkiriza ekiragiro ekyo. Omusana gw'enjiri gwandikwekeddwa enkuyanja y'abantu abakyali mu kizikiza. Ensonga enkulu ezikwata ku nsi zaali zituuse ku kanyigo. Nti ensonga enkulu ezaali zikwata ku nsi zaaliwa mu buzibu. Abaali bakkiriza enjigiriza y'okuzza ekkanisa obujja beegattira wamu era okusalawo kwabwe kwali bwe kuti nti ekiragiro kino tukigaane. Mu kusalawo omutima kye gulagirwa okubeera ku ludda lw'abangi si kye kigobererwa. Wuliriza, tulina okuwagira omulamwa guno neera mu biseera byaffe bino. Nti tulina okuguwagira mu biseera bino.
bendera y'amazima n'eddembe ery'okusinza eyayimusibwa abatandisi b'ekkanisa ababuulira enjiri wamu n'abajulirwa ba Katonda ab'ebyasa ebyayita mu kiseera kino eby'olutalo olusembayo yakwasibwa ffe. Mu kiseera kino yakwasibwa baani? Ffe twakwasibwa bendera eyo. Omulimu gw'okukuuma ekirabo kino gwaweebwa abo Mukama be yawa omukisa gw'okumanya ekigambo kye era balina okutwala ekigambo kino ng'omukulembeze waabwe asinga. Tulina okukkiriza nti obukulembeze bw'abantu bwateekebwawo Katonda era nga tuyigiriza nti mulimu mutukuvu okugondera amateeka g'abakulembeze, naye amateeka ago bwe gaawukana n'ebyo Katonda by'alagira tulina okuwulira Katonda okusinga abantu bye balagira. Ekigambo kya Katonda kirina okusukkulumizibwa amateeka g'abantu gonna. Bw'atyo bw'ayogera Mukama si bya kukyusibwa nti ekkanisa bw'etyo bw'eyogera oba nti bw'etyo gavumenti bw'eyogera. Kambabuulire ekintu kino kikulu nnyo. Eno nsonga nkulu nnyo. Kubanga ku njuyi zombi ze mbagamba bw'etyo ekkanisa bw'eyogera, ekkanisa eyinza okwogera ebyawukana n'ebyo Katonda byayogera. Gavumenti bw'eyogedde naye eyinza okwogera ebyawukana n'ebyo Katonda byayogera. Naye wulira abantu abakwasibwa amazima gano bagambibwa nti ekigambo kya Katonda kirina okusukkulumizibwa amateeka g'abantu gonna. Bw'atyo bw'ayogera Mukama si bya kukyusibwa nti ekkanisa bw'etyo bw'eyogera oba nti bw'etyo gavumenti bw'eyogera. Engule ya Kristo erina okuyimusibwa n'esukkuluma engule z'abakabaka ab'oku nsi. Mukama yeebazibwe. Era y'ensonga lwaki abaddu ba Katonda bagamba nti Mukama laba bakuŋŋaanidde okulwanyisa Yesu gwe wafukako amafuta era laba naffe akabi katujiridde. N'olwekyo wa abaddu bo okwogera n'obuvumu. Bwe baali nga bakyasaba omukisa gwa Mwoyo Mutukuvu ne gubakkako, kale ne boogera ekigambo kya Mukama n'obuvumu. Nga bwe mbagambye ebyabawo mu myaka gy'asatu eyo nga Yesu yakadda mu ggulu mu biseera by'abatume, njagala mbabuulire n'ebyo ebyabawo mu 1529 era nja kubasomera n'ebyo mu kiseera kyaffe. Kansome ebigambo ebiri mu kitabo eky'olutalo olunene oba essuubi eritaggwaawo essuula ya 11 awagamba nti abalangira be Bugirimaani nga beetaba mu kuwakanya. Obujuluzi obw'ekitiibwa obwali butuukiddwako mu biseera eby'okuzza obujja ekkanisa be Bakristaayo aba Bugirimaani okwekandagga mu lukiiko lw'e Spire mu 1529. Waliwo embadde mbagamba Date of Spires. Obuvumu, okukkiriza n'obunywevu bye byayolesa kwaleetera abantu okufuna eddembe ly'okwewooleza n'okwesalirawo era ebifi. Era ekkanisa eyali ezibbwa obujja n'efuna erinnya ly'Obuprotestanti ng'erijja kukuwakanya. Kambabuulire, tuli mu kiseera kizibu. Mu mwaka ogw'1529 mu lukiiko olwatuula Spires walabikawo ebifaanana eby'ekiseera eky'abatume. Yesu nga yakadda mu ggulu, abayigirizwa ne bagambibwa nti tetwagala kuwulira nga muyigiriza mu linnya eryo. Naye ng'abatume bwe bayimirira awatali kutya kwonna nti bave ku mulamwa gw'ebyo bye bakkiriza, naye ne bagamba Mukama nti Mukama, kaakano tutuuse mu mazzi agatokota, ebintu bikyasinza okuba ebintu si byangu n'akatono, ate wadde balwanyisa ggwe naye balwanyisa ffe. Awo Mukama ne bamugamba nti owa abaddu bo omwoyo gw'okwogera nga tulina obuvumu. Ne bagamba Mukama nti tuwa amaanyi. Kaakano mbuuza ekibuuzo, bino ebyabawo mu myaka egy'asatu nga Yesu yakadda mu ggulu eyo era abantu ba Katonda ne bayimirira bulungi mu kiseera ekyo, era ne bibaawo mu mwaka gwa 1529 mu kiseera ekyabazza b'ekkanisa obujja, era nabo ne bayimirira bulungi nga bwe tubisomye, kiriba kitya ku ffe? Mbuuza, naye sinze mbuuza wabula ekigambo kya Katonda kitubuuza bwe kiti,
wulira ekibuuzo bwe kigenda okubuuza mu kitabo Prophets and Kings wagamba nti ku peegi wagamba nti abaza b'ekkanisa obujja abawakanya enjigiriza ez'obulimba ne tubanga be tujjako erinnya ly'obuprotestanti baawuliranga nti Katonda ye yabawa omusana ogw'enjiri okugutuusa eri ensi. Kambabuulire twebazenga Mukama yatuwa ekigambo kye, tetuli mu bbanga oba abeeyiyiza ebigambo ebiri awo mu bbanga. Twebazenga Mukama. Nabagambako ebigambo ebiri mu kitabo Council for the Church ku kyokuyiga ekiyitibwa Testimonies for the Church. L.G. White yawandiika nti yaddira ebitabo byeyawandiika n'abikuŋŋaanya naddira Bayibuli bw'atyo n'agyetoolooza ebitabo ebyo n'agamba nti Mukama yambikule nti omusana gwonna amazima gonna byonna abantu bye baneetaaga teri walala we banaabijja biri mu kitabo kino. Katonda ajja kukozesa ebitabo bino ng'alongoosa abantu be n'okubasaanyiza obwakabaka bwe. Abaza b'ekkanisa obujja baawakanya enjigiriza z'obulimba ne tubanga be tujjako erinnya ly'obuprotestanti baawuliranga nti Katonda yabawa omusana gw'enjiri okugutuusa eri ensi. Era mu kufuba okukola bwe batyo baali beetegefu okuwaayo ebyobugagga byabwe, eddembe lyabwe n'obulamu bwabwe bwennyini. Owulira abaza b'ekkanisa obujja n'abatume bwe baali ng'abaza b'ekkanisa bwe baali. Olw'okuwakanya obulimba baali bamalirivu okuwaayo ebintu byabwe. Jona basomera ebigambo mu kitabo Olutalo Olunene ku ssuula eyogera ku bya Martin Luther nti peegi 85 wagamba nti kyokka omuntu ayagala okuweereza Kristo kimugwanira okusuubira okufa ekiseera kyonna. Biri ku peegi 85 bwe wagamba nga mwetegefu okola atya ekiseera kitya. Awalala mu kitabo kino wagamba nti alina okukwata ebyensi nga mwetegefu okubita. Oyo yenna amanyi nti aliwo ku lw'omuyigiriza eyali talina wa kusaluba. Abuuzibwa ekibuuzo ekigamba nti abaza b'ekkanisa obujja baawakanya enjigiriza ez'obulimba ne tubanga be tujjako erinnya ly'obuprotestanti baawuliranga nti Katonda yabawa omusana gw'enjiri okugutuusa eri ensi. Era mu kufuba okukola bwe bati baali beetegefu okuwaayo ebyobugagga byabwe, eddembe lyabwe era n'okuwaayo obulamu bwabwe bwennyini. Mu kulwanyisibwa n'okuyiganyizibwa era n'okuttibwa enjiri ya saasaana okumpi n'ewala. Ekigambo kya Katonda kyatuuka ku bantu era aba buli ngeri, abagagga n'abaavu, abasomi n'abataasoma baayiga ekigambo ekyo n'okwagala. Mu lutalo luno olusembayo, wulira ekibuuzo kino, bakubuuza okusinziira ku byafaayo bye tulabye. Mbagambye ebyafaayo mu kiseera ky'abatume n'ebyafaayo by'abaza b'ekkanisa obujja. Kaakano ekibuuzo kiikino nti mu ssematalo ono asembayo naffe tuli beesigwa ng'abaza b'ekkanisa obujja bwe baali abeesigwa? Ye kambuuze, olutalo bwe luba nga lugenda kuggwa luba lwetaaga amaanyi matono okusinga ageetaagibwa ku ntandikwa oba mu lutalo wakati? Katulowooze ku ntandikwa mu kiseera ky'abatume. Mu kiseera ky'abatume Yesu ng'atandikawo ekkanisa y'obukristaayo, olutalo lwali lutandise butandisi. Mu kiseera ekyabaza b'ekkanisa obujja olutalo lwali lutuuse wakati. Kaakati ekibuuzo kiikino, obanga olutalo lutuuse ku nkomerero, fayino y'olutalo teyinza kubanga eringa entandikwa era teyinza kubanga mu makkati g'olutalo. Buli kapya konna kakolebwa ng'olutalo lugenda kuggwa. Ekibuuzo kiikino era nsaba ffenna tukyebuuze. Kigamba mu ssematalo ono asembayo naffe tuli beesigwa ng'abaza b'ekkanisa obujja bwe baali abeesigwa?
mufuuyire ekkondeere mu Sayuuni, mutukuze okusiiba, muyite okukuŋŋaana okutukuvu, mukuŋŋaanye abantu, mutukuze ekibiina, mukuŋŋaanye abakadde, muleete abaana abatono abo abayonka amabeere, bakabona abaweereza ba Mukama, bakaabire amaziga wakati w'ekisaasi n'ekyoto. Kambabuulire, tuli wansi nnyo singa olowooza engeri ekizibu bwe kiri. Abatume baali bakitunuulira bulungi ne babagaana okwogera obubaka kiseera ekyo, naye ne batuusa lwe bagamba nti obulamu bw'abantu buli ku minzaani. Era abaza b'ekkanisa obujja nabo bwe baali bagamba nti Mukama yatukwasa obulamu bw'abantu, nti tulina okukuba omulanga, tulina okukuba enduulu. Ekiseera kigenda kutuuka mugenda kulaba omuntu nga ayimirira wano n'alemwa n'okubuulira n'akaaba n'afuluma n'agenda. Yeffe bannaye ekizibu tukiraba, obuzito bwakyo tubuwulira. Kambabuulire obanga tubuwulira mmwe abakulembeze kye tulina okukola. Mufuuyire ekkondeera mu Sayuuni, mutukuze okusiiba, muyite okukuŋŋaana okutukuvu, mukuŋŋaanye abantu, mutukuze ekibiina, mukuŋŋaanye abakadde, muleete abaana abatono abo abayonka amabeere, bakabona abaweereza ba Mukama, bakaabire amaziga wakati w'ekisaasi n'ekyoto, era boogere nti saasira abantu bo, ayi Mukama. So abantu bali bubi, abantu bagenda kuzikirira, abantu bali ku mutwe gwabo abagenda okuzikirira, abantu bali ku mutwe gwabo bakwasibwa. Tulina okukuba enduulu, tulina okukuba enduulu ne tukuba omulanga, abantu ne batuuka n'okugamba kiki. Kambabuulire, abantu balyogera nti twali tulaba mubuulira naye nga temubiriiko nnyo, nga mulinga ababuulira mu by'emyaka gy'ekinaana eyo nga tebikyali by'amaanyi. Twetaaga kuba nduulu, kuba mulanga. Buli omu yeetaaga okuba omulanga, buli omu ne yeewuunya. Saasira abantu bo, ayi Mukama. Bakabona nga balina okwogera nti so towangayo obusika bwo okuvuumibwa ab'amawanga okubafuga. Kiki ekinaaba kiboogeza mu mawanga nti Katonda waabwe ali ludda wa? Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti era ne kaakano munkyukire n'omutima gwammwe gwonna, n'okusiiba n'okukaaba amaziga n'okuwuubaala, era muyuze omutima gwammwe so si byambalo byammwe, mukyukire Mukama Katonda wammwe, kubanga wa kisa era ajjudde okusaasira, alwawo okusunguwala era akwatirwa nnyo ekisa, era yejjusa obutaleeta kubi. Ani amanyi obanga taakyuke ne yejjusa n'aleka omukisa ennyuma we. Bwe biti bwe biwandiikiddwa, Yoweri bwe kiwandiikiddwa. Oluganda tetunnamanya kiki kye twetaaga, era wadde okuba nti tumanyi bulungi ebintu nga bwe biri. Abatume batuuka ne bawulira ekizibu ne bagamba Mukama, wadde olaba ffe tulwanyisibwa, naye obubaka bugenda kuyimirira balwanyisa Yesu. Mukama wa abantu bo omwoyo ogutatya. Era ne bagamba Mukama nti tulina okutya, naye Mukama ebintu biri kuffe wabikwasa ffe, era Mukama tetuyina kirala kyakukola okulokolebwa kw'abantu bano, kuli mu ngalo zaffe kyokka. Ensi etunyigidde Mukama, tuwe omwoyo ogutatya, era teri kiyinza kuyimiriza bino. Tukusaba busabe otuggyemu okutya, okweraliikirira kuggweewo. Kambabule twetaaga okusaba okwenjawulo, kubanga ebitulindiridde nabyo byanjawulo. Okusaba kuno okulinga okwo abatume kwe baasaba, njagala okulaga mu 1529 nako bwe kwali. Nkulaga omutego ogwali awo era ogugenda okuddibwamu. Nabagamba nti nja kwogeranga ebyabaawo era ebigenda okuddibwamu. Ngenda bagamba ebyabaawo mu 1529 mu ssuula eri. Nze nja kwogera bwogezi nga nsoma ebyabaawo, mwe munambuulira oba byabaawo. Essuula ye-11 eyitibwa abalangira b'e Bugirimaani nga beetaba mu kuwakanya. Kyokka mbabuulira buli samoni yonna eyita wano, kambabuulire. Nali mbuuliddeko naye si kwewaana oba okwenyumiriza. Samoni yonna eyita wano eteekebwako akabonero ka Katonda. Mbategeeza nti tewali samoni n'emu eyita wano Katonda gy'atateekako kabonero ke. Abooluganda mutaddeyo omwoyo, mutaddeyo omwoyo. Aha, Mukama abayambe. Katusome ebigambo ebiri mu ssuula ye 11 mu kitabo kino eky'olutalo olunene.
mu 1529 byabawo bwe biti. Ngenda kusoma ebigambo nga ngenda mbuukabuukamu ebimu ku page 124 n'ebigambo byenjagala nja bituukako mbabuulire. Kyokka era lwali olwo obwa Papa ne buwangula entalo zaabwo era bwe batyo ne beegattira wamu okulwanyisa abazza b'ekkanisa obujja. Mu lukiiko lw'e Speyer wali we nabagambye mu kitabo Acts of Apostles, mu lukiiko lw'e Speyer olwatuula mu 1526, olwo njogedde emyaka ebiri egy'enjawulo, njogedde 1526 ate nga nayogedde 1529. Kiki ekyabawo mu 1526 ate kiki ekyakolebwa mu 1529? Zonna enkiiko zino zaatuula Spires mu Bugirimaani. Waliwo buli kye lwakola. Olukiiko lwawa amasaza obuyinza okwesalirawo ku nsonga z'eddiini. Olwa 1526 lwawa amasaza gonna eddembe. Olukiiko lwawa amasaza obuyinza okwesalirawo ku nsonga z'eddiini okutuusa olukiiko lwa bonna lwe lulituula. Naye nga n'akabi tekanaba kuyita akayisa olukiiko olwo, Kabaka n'ayita nate olukiiko olwatuula Spires mu 1529. Baatuuka okwesanga nga abantu bonna bafuuse bazza b'ekkanisa obujja. Ne bagamba nti kisoboka, ne bayita olukiiko olulala. Nga wayiseewo emyaka 3 mu 1529 olukiiko olwo lwali lugenda kukola ki? Ekyali kigenda okukolebwa munambuulira oba nakati kyatuukirira. Ng'ekigendererwa kwe kwagala okusaanyaawo byayita obukyamu. Mu 1529 bakkiriziganya okusaanyaawo obulimba nga bwe bali bagamba. Kyokka mu 1526 baawa bonna eddembe n'abalangira ne baweebwa eddembe n'abantu ababulijjo ne baweebwa eddembe. Naye bwe baalaba nga abantu abangi bagenze okuba abazza b'ekkanisa ne bayita olukiiko olulala oluyimiriza ebyayisibwa mu lukiiko olwasooka. Si weewaawo ng'ekigendererwa kwe kwagala okusaanyaawo byayita obukyamu. Abalangira nga bakusabibwa obanga kiyinzika beeyawule mu mulimu gw'okuzza ekkanisa obujja mu mirembe. Naye nga kino bwe kirema, Charles ajjeeyo kitala abawalirize. Ebyabawo mu 1529 byali kizibu. Bagamba nti obukyamu bulina okuyimirizibwa, okuzza ekkanisa kulina okuyimirizibwa mu mirembe. Naye kino bwe kigaana nga kiki ekiddako? Ekitala. Naye kambabuulira omutego ogw'akabi. Abagoberezi ba Papa bakola ki? Abagoberezi ba Papa baajaganya nga bagamba nti ebyabwe biwedde, era wadde nga balowooza nti bamaanyi. Naye bambi abagoberezi ba Papa ne bajaganya anti bajje Spires mu bungi okwoleka obukyayi bwe balina eri abazza b'ekkanisa obujja, era n'abo ababawagira. Mu kubuuka wammanga waliwo ebigambo byenjagala twogereko ku page 125. Wagamba nti abasasedooti ne bawaliriza amasaza agakkiriza okudda obujja mu ddiini, gakkiriza okuddamu okufugibwa Luumi awatali kwekwasa nsonga ndala yonna. Kyokka nga abazza b'ekkanisa obujja bo baagala ddembe lye baaweebwa ogwasooka. Mu 1526 baali bawoza eddembe eryo bambi. Naye kubanga Luumi yo yali egamba nti ebintu bino eby'eddembe bireetedde abantu obuzibu, ate bambi abalangira nabo bafuzi, tulina okwegendereza katuteekewo ekintu ekyokusisinkanira wakati awo. Kyalowoozebwa nti singa Luumi yeerekereza n'abalangira ne beerekereza ne basisinkanira wakati awo. Kankusomera okusalawo okwakolebwa naawe nambuulira olwaleero bwe biri. Abasasedooti ne bawaliriza amasaza agakkiriza okudda obujja mu ddiini, gakkiriza okufugibwa Luumi awatali kwekwasa nsonga ndala yonna. Kyokka nga abazza b'ekkanisa obujja bo baagala eddembe lye baaweebwa, nga tebayinza kukkiriza Luumi kuddamu kufuga masaza kaakano agaali gaweebwa eddembe ery'okusinza nga bwe baagala. N'ekyasembayo kyekyokukkaanya. Ekigambo ekyo mukitegeere bulungi nti ng'ekintu ekyokukkaanya. N'ekyasembayo kwe kukkaanya nti ekiragiro ky'olukiiko lw'e Worms kikolere mu masaza agabadde tegannakkiriza mu kudda obujja. Okwo kwe kusalawo okwasooka kwe bakkaanya. Buli ludda nga lulina okubaako kye luli lyerekereza
ekyo kimu nti wonna okudda obujja mu kanisa we kutannaba kutuuka tezukkirizibwa kutuukayo, ekyo kimu. Ekyokubiri nti ne mwago omuli abantu nga bamaze okwabulira obukatuliki kyokka nga tebayinza kweyisanga bo wadde okujeemera obufuzi baleme okwongera okuteekawo enkyukakyuka endala. Ekyokusatu kigamba nti baleme okwogera ku nsonga ezitabula, ekyo kyakusatu. Ekyokuna wadde okuwakanya mmisa era baleme okuddamu okukkiriza omukatuliki yenna ayingira mu njigiriza ya Luther. Okukkaanya n'okusisinkana kuno olwaleero mukulaba kambabuulire, bw'olaba abantu nga bakuŋŋaanye ne boogera nti katulabe ebitugatta, si weewaawo tuleme kwogera ku nsonga ezitutabula. Sooka omanye nti biki bye twakaanya. Eyali awo yali ayinza okulowooza nti Ruumi yakyuse. Enkola ya Ruumi bulijjo yo enoonya engeri gy'essa ensobi ku balala, neeyogera nti olaba abantu bano, olaba nti bakoze kyonna kye twetaaga kyonna tukikoze, naye abantu bo mu mitwe gyabwe tebawulira. Obalaba bwe baagala ebitabula ku buli kimu. Ensobi okulabika bajja kusooka baginoonyeza ensonga. Kambuuze, obanga bagamba nti okudda kw'ekkanisa obujja bwe kutannatuuka tekukkirizibwa kulinnyayo, olwo okubuulira enjiri kwali kwakugenda mu maaso ng'obuulira ki? Oba bagamba nti teri kwongera kwogera ku nsonga ezitabula, olwo ensonga ezitali zirina kwogerwako ze ziriwa? Ezaali zirina okwogerwako zaali za Ruumi kubanga zaali ze ziwagirwa. Olwo Ssabbiiti erina okuvaamu kubanga tebagikkiriza, okubatiza nako kwakugibwamu kubanga tebakukkiriza. Ensonga ezitakkaanyizibwako, singa leero omanya we tuyimiridde naawe oyinza okwewuunya. Ensonga ze tutakkaanyaako zirina okuyimirizibwa. Munaabirabiranga wano, ezimu za kugaanibwa. Okwo kusalawo abantu basisinkane. Gwoyinza ogamba nti teri lukiiko lwatuula. Olukiiko lulina okutuula ne wabaawo ensonga ezikkaanyizibwako. Kambabuulire, obukristaayo kino kintu kinene nnyo. Olwaleero waliwo enkola egamba nti oba ki tewali nsonga, oba ki ne bw'obanga otojja kukomawo mu Ruumi tukkiriza kale. N'abalokole mubeere abo, abafuuka abaprotestanti beebo, abadiventi beebo, mubeere n'ebyammwe eyo gye muli, tetubyagala na bweru. Beebo teri balala, teri muntu mulala alina okweyongera kwabo. Ebyo ebyatabulanga abantu, ebyo ebitabula amadiini g'abantu nga mutwala abantu baabwe nga mugamba nti bino mubiweebuuseeko kino na kiri, tebiriiyo. Mukole ebibagatta, ebibawukanya mubireke kubanga ebibagatta bye bingi. Okusalawo kuno, okusalawo okwo kwa maanyi. Ate oyinza okulowooza nti kwa mu 1529 nedda kusalawo kwaffe. Kankubuulire abaza b'ekkanisa bwe baakola. Kubuulire ku nsonga eno nga nkujjukiza ebigambo mu Prophet and Kings, ebigambo ebigamba nti mu ssematalo ono asembayo ffe tunaaba beesigwa nga nabo bwe baali. Wulira bwe kyogerwa. Ensonga ezo nkulu nnyo. N'ekyasembayo kwe kukkaanya nti ekiragiro ky'olukiiko lw'e Worms kikolere mu masaza agabadde tegannakkiriza mu kudda obujja, kubuyimiriza. Era ne mwago omuli abantu nga bamaze okwabulira obukatuliki kyokka nga tebayinza kweyisanga bo wadde okujeemera obufuzi, baleme okuteekawo enkyukakyuka endala, baleme okwogera ku nsonga ezitabula ne bwe ziba nga ziri mu kigambo kya Katonda. Bwe baamala okusalawo bwe bati nga bamaze okusayininga kyokka abalangira bo nga bakyalemeddeko, wulira bwe kyawandiikibwa. Ekiragiro kino kyakukkirizibwa mu lukiiko era ne kisanyusa nnyo abasosodooti ne paapa n'abalabirizi be.
nga bagamba nti mpozi abazza b'ekkanisa tubamaze kati ensonga ezitoogerwako zeziriwa ebitabula tetubyagala oba teri muzza wa kkanisa mulala agenda okubuulira tetubamaze naye Ulya L.G. White bwe yawandiika nti singa ekiragiro kino kyateekebwa mu nkola ekigamba nti ezitabula zisirikibwe abakatuliki tebakkirizibwa kugenda mu nkuŋŋaana za luuzi ensonga ezo singa ekiragiro kino kyali kyakuteekebwa mu nkola omulimu gw'okuzza obuggya ekkanisa tegwandyeyongeddeyo mu bifo gye gutannaba kumanyibwa bwe tokiwulira ate gwandituuseewa wa omulimu gw'okuzza ekkanisa obuggya tegwandyeyongeddeyo mu bifo gye gutannaba kumanyibwa wadde okunywezebwa ku musingi omugumeyo gye guli ne gye gwatuuka gwandikoze gutya nedda mbagamba nti okuba nti guweddewo banga ttono nnyo okudda kw'ekkanisa obuggya nga kuwedde ate kye mbagamba mujjukire nti bano be baali bakwasibwa amazima be baali balina ensi kye yeetaaga obulokozi bw'ensi nga babulina mu mikono gyabwe okusalawo kwabwe kwali kugenda kutuuka eri buli omu ali ku nsi baali mu kigezo ekyo ekyali ekyangu kuba okusalawo obubi olw'okwewonya bokka naffe wano we tuli obulokozi bw'abantu tubulina mu mikono bwe twagala tuyinza okubagulira eggulu ne bayingira oba ne tubaggalira mubadde mukimanyi nti Katonda yatukwasa abantu era n'ekirago ekyo amanyi nti Katonda ajja kubatubuuza kansome okusalawo kw'abazza b'ekkanisa obuggya ekyandeeteddwa okusoma ebigambo biri eby'omu kitabo Prophets and Kings ne mu Acts of the Apostles basalawo batya ekibiina ky'abakkiririza mu njiri bwe baasisinkana okwebuuza ekyokukola kwegamba oluvannyuma lw'ekiragiro kino abazza b'ekkanisa baatuula buli omu n'ayita munne ne bateesa ekyokukola ku nsonga enkulu bwe batyo ekibiina ky'abakkiririza mu njiri bwe baasisinkana okwebuuza ekyokukola buli omu n'atunula ku munne nga beewuunya nga bagamba nti tulabye omulaba atukoze bubi nnyo ne bagamba nti tugenda kuba abatali bawulize era abatakkaanya ensobi egenda kututeekebwako era nti ffe tulemerako era nti bulijjo tuba tuwakanya otyanga Luumi yeeraga ng'erumirirwa emirembe gy'ensi era yeeraga ng'ekola buli kimu obutebenkevu bubeewo naye wulira ekibiina ky'abakkiririza mu njiri bwe basisinkana okwebuuza ekyokukola buli omu ng'atunula ku munne nga beewuunya nga buli omu yeebuuza nti tukole ki nga beebuuza anti ng'ensonga enkulu ku nsi ziri mu katyabaga okusalawo kwabwe nga kujja kuleeta ebizibu oba emikisa ekigambo kye banaayogera kyokka okusayininga kwokka okw'okulupapula nabagamba nti okusukka w'olina okukoma si kukola kibi nga bw'oyinza okutta omuntu nedda oyinza okusalawo kyokka ne bw'otassa mu nkola oba n'okulemwa okusalawo ekintu ekyangu bwe kityo kyolaba nti si kikulu naye nga kyekijjuza ekikompe kyo kituufu abakulu abakulembera omulimu gw'okuzza obuggya ekkanisa beeweeyo bakkirize ekiragiro ekigambo kino mukirowoozeeko nti ekigamba nti okuzza obuggya ekkanisa kirina okuyimirizibwa ekiragiro ekigamba nti ensonga ezireeta empaka tezikkirizibwa bandikkiriza ekiragiro ekyo okukkiriza kuno kwandibadde kutya kituufu abakulu abakulembera omulimu gw'okuzza obuggya ekkanisa beeweeyo bakkirize ekiragiro abazza b'ekkanisa obuggya nga bandiyinziza okusalawo ne bakwata ekkuba ekyamu mu kiseera kino ekyali ekizibu ddala nga banditwaliddwa bandirimbiddwa n'okulowooleza okumpi singa bakkiriza okwewaayo abalangira abakkiririza mu Luuza bo nga baweereddwa eddembe okusinga nga bwe baagala
kyokka nga bagambibwa nti obutasukka wano abakkiriza beebo abatakkiriza beebo kiwedde, abalangira bo nga baweebwa eddembe, era abakkiriza nabo bonna abaayaniriza omusana gw'etteeka nga terinayisibwa nga baweebwa eddembe. Era kino tekibamale, era ne bakkiriza n'abo bonna abaayaniriza omusana ng'etteeka terinayisibwa, era kino tekibamale bwe balowooza. Bwe tugonda obulabe bwenkana ki bwe tuba twewonyezza, ye ate singa twongera okuwakanya tetuyinza kwongera ntalo na bizibu bye tutategeera. Oba ani amanya emikisa egiri mu maaso eyo? Katwanirize ku kalembereza kano tuleme okwefiiriza. Leka tuleme okuba abantu abazibu n'abatandika okulemesa. Katukubaganye ebirowoozo oba bambi nga kisoboka tukkiriza akalembereza kano, katwetwalire ettabi ly'omuzabbibu erituweereddwa Luumi, tubike ku biwundu ebifumitiddwa Bugirimaani, nti katusayininga ekiragiro kino Katonda y'amanyi, era naye bambi akimanyi. Tetumukyaye, tumwagala, naye bambi entalo zo ziyitiridde. Ne bagamba nti katukkirize tusayininge, naye bagamba nti singa abazza ekkanisa bano basayininga abantu bonna bandituuse mu katyabaga, ate bambi ng'omusaayi gwabwe guli ku bo nga kuffe bwe kiri. Singa abazza b'ekkanisa obujja bagezaako okwegumya n'ebirowoozo ng'ebyo, bandiyanguyizzaako okusaanyaawo omulimu gwe baatandika. Singa bakkiriza, kambasomere kye basalawo okusalawo okulungi, nziremu mbuuze ekibuuzo kye nababuuzizza nga bwe tumaliriza. Basalawo batya? Okusalawo kwabwe kwali kutya oluvannyuma lw'okubaganya ebirowoozo? Basalawo bwe bati. Bawandiika ebbaluwa erimu okusalawo kwabwe. Ebbaluwa eri ku peegi 127 wansi wagamba nti, ebbaluwa egamba nti tuwakanya olw'ensonga zino. Banaye mukubulire ebbaluwa eno, njagala nnyo omuntu aliyimirira mu ludde lwa Katonda. Bannaye wagamba nti tuwakanya olw'ensonga zino mu maaso ga Katonda oyo alitulamula ku lunaku luli, era ne mu maaso g'abantu bonna abali wano na buli kitonde, nti ffe ku lwaffe era ne ku lw'abantu baffe tetukkaanya wadde okugondera ebbago ery'ekiragiro ku nsonga yonna ewakanya Katonda, ekigambo ekitukuvu, endowooza yaffe entuufu, era wadde okukkaanya n'ekiragiro ekiwakanya okununulibwa kw'emyoyo gyaffe. Amiina. Ne bagamba nti mu maaso ga Katonda alitulamula, mu maaso g'abantu abalinze okusalawo kwaffe, ne mu kusalawo kwaffe Katonda kwatuluŋŋamyamu. Ekiragiro kino tukigaanye, ekya temukomawo ne mutubuuza nti ate nga mwefuudde. Ekyo ekiragiro bakyogerako nti tuliwaayo omuwendo gwonna, tukkiriza tufiirwe byonna, naye tetuyinza kukkiriza kiragiro kigamba nti tuyigirize ebitaleeta kutabula, tuyigirize nga tukkiriza nti okuzza ekkanisa obujja we kutanatuuka tetukkirizibwayo. Tubigaanye, era Mukama atutaase ye yekka. Aleluya. Owulira abantu ba Katonda abaagala Yesu okusinga nga bwe baagala obulamu bwabwe, abantu Katonda bayinza okukwata mu mukono ng'abeebaza, abo abalituuka mu ggulu. Yesu n'atunnyonnyola ebyafaayo byabwe ne gye baayita. Nkwagaliza okuba omuntu asalawo bw'otyo. Ekkanisa eyinza okusalawo nga yo, naye naawe olina okwesalirawo. Oyo yenna atasalawo alibanga ejjinja eriri mu nnyanja ng'amayengo galiyiriuza. Gwe salawo. Nabagamba nti obukristaayo si kusaba kwokka, naye n'okusalawo. Omukristaayo atasalawo alina ekizibu, ate talimanya lwaki obukristaayo bwe tebukula. Leero salawo. Oba ng'oyagala ebiseera byo
ebyokusaba ebitakyuka salawo. Jona bagamba nti oba olina emigugu egikuzitooweredde gikendeeze salawo. Kyokka gyokoma obutasalawo mujja musome ebya Piraato. Mbu yalaba Yesu nga taliiko musango naye n'alwawo okusalawo, Abayudaaya ne bamuzuulamu obunafu kwe kumukaka amukomerere. Piraato bwe yali nga ategedde nti Yesu talina musango yali alina okumuta mangu ddala okugamba nti kansooke mukuba emiggo mute. Abayudaaya baamulabamu n'okumukomerera. Genda mu maaso nga tosalawo ojja kulaba. Mukwano, nkusaba osalewo, obulamu bwo busalirewo. Salawo, kubanga bw'otasalirewo bulamu bwo abalala bajja kusalirawo ate ogendere ku ekyo kye baasazeewo. Olwaleero salawo. Olwaleero oyinza okusalirawo obulamu bwo, oyinza okumanya nti tolina budde era tolina kulwa. Salirawo obulamu bwo kubanga bw'otoosalewo n'olwawo. Okusalawo okwo bw'onaakulwisa enkya oba lulinga lw'obissa oba olinda samoni yajjo nga bweri. Salawo kubanga ennaku eziyise zimala. Salawo. Twetaaga okusalawo okw'okuddaala eryokusatu okuyinza okuleetera abantu okweraliikirira. Gwe salawo. Saba Mukama akuyambe, naye nga gwe olina okwesalirawo ate ng'oli mumalirivu. Yesu y'anaakusemberera akulwanirire akuwa amaanyi. Bw'onoolwawo Yesu tomunenya nti teyakuyamba. Ye ayagala abantu beesalirewo. Teri muntu n'omu Bayibuli gweraga nti Katonda yamuyamba nga ye tannasalawo. Eriyo gwe mumanyi. Bali abavubuka bagamba nti ne bw'ataatulokole olwo baasalawo baali basazeewo n'okufa. Naye gwe mb'oyagala Mukama akusalirewo era akuyambe n'okutuusa ebyo byonna by'oyagala mu nkola, nedda salawo. Salirawo obulamu bwo olwaleero. Tolinda nkya kubanga enkya si lwaffe. Era Omukristaayo bye yeetaaga byangu nnyo. Salawo olwaleero ng'okyali mu ntebe nga tonadda waka. Siibula ate bambi lagaana ne Katonda. Ate ky'olagaanye obeere nakyo Katonda ajja kuwa amaanyi ate alikuwa empeera. Nakati nga ndi mu maaso gammwe nina okubasaba musalewo. Kubanga Abakristaayo bangi tebasalawo nedda. Naye neebaza Mukama. Sibalimba nina okwebaza okunene. Nakati nga ndi mu maaso gammwe nina okwebaza. Obulamu bwange bulina essanyu mu Mukama ddala era nnyinza okuweerera Katonda obujulizi nti mwesigwa. Ebyo nnyinza okubiweerera obujulizi ne bw'ompakanya. Naye nnyinza okujulira Katonda nti ye Katonda atakwatibwa kutya. Wulira okusalawo. Tuwakanye olw'ensonga zino mu maaso ga Katonda omutonzi waffe yekka, omukuumi omununuzi era omulokozi waffe, oyo alitulamula ku lunaku luli era ne mu maaso g'abantu bonna abali wano na buli kitonde nti ffe ku lwaffe era ne ku lw'abantu baffe tetukkaanya wadde okugondera ebbago ery'ekiragiro ku nsonga yonna. Wakanya Katonda ekigambo kye kitukuvu, endowooza yaffe entuufu era wadde okukkanya n'ekiragiro ekiwakanya okununulibwa kw'emyoyo. Tukole ki? Ffe okukkiriza etteeka eryo tukinyweza nga tugamba nti Katonda omuyinza w'ebintu byonna bw'awa omuntu okumumanya, omuntu olw'ekyo tafuuka magezi ga Katonda. Teriyo njigiriza ndala nnywevu okujjako ng'ekkaanya n'ekigambo kya Katonda. Mukama agaana okuyigiriza enjigiriza endala yonna. Ebyawandiikibwa ebitukuvu binnyonnyolwa na byawandiikibwa era ebitegeerekeka obulungi. N'ekitabo kya Bayibuli mu kubikkulirwa ne Danieri bwe kiri, ebyawandiikibwa ebitukuvu binnyonnyolwa na byawandiikibwa era ebitegeerekeka obulungi. Era mu kitabo kino mwe muli byonna Omukristaayo bye yeetaaga
ebyangu okutegeera nti byangu okukola ki okutegeera ebijjawo ekizikiza tusazeewo olw'ekisa kya Katonda okunywerera ku kigambo kye kyokka ekitukuvu nga bwe kiri mu Bayibuli mu ndagaano enkadde n'empya awatali kugattako kiyinza kugiwakanya. Kino kye kigambo eky'amazima kyokka gwe musingi omunywevu ogw'enjigiriza endala yonna era n'obulamu tekiremererwa wadde okutulimba. Na buli yenna azimbira ku musingi guno ebigambo bino bisanyusa. Na buli azimbira ku musingi guno aliwangula amaanyi g'emagombe, so nga ate obutaliimu bw'omuntu obukyekiikamu bulisaanawo mu maaso ga Katonda. Ne bw'olaba nga biwagirwa nnyo, linda oliraba nga bisaanawo. Ate era tusuubiranga Kabaka naye aneeyisa ng'omulangira omukristaayo ayagala Katonda okusinga ebintu byonna, era twagala okukitegeeza nga tuli beetegefu okumussaamu ekitiibwa, okumwagala n'okumuwulira. Era nammwe bakama baffe ab'ekisa ekingi olw'okubanga obwo bwe buvunaanyizibwa bwaffe obutuufu. Ebbaluwa baagisiba ne bagitwalira olukiiko ne babagamba nti temutubuuzanga eby'ekiragiro kyammwe, Mukama yeebazibwe olw'abantu abayimirira obulungi. N'olwekyo kambabuuza ekibuuzo nti njagala babuuza ekibuuzo. Njagala kuddamu nsoma ekibuuzo kino kigamba nti mu ssematalo ono asembayo naffe tuli beesigwa ng'abazza b'ekkanisa obujja bwe baali abeesigwa. Ekibuuzo kino saagala okinziremu naye njagala okirowoozeeko. Njagala okumaliriza n'ebigambo ebiri mu bikolwa by'abatume ssuula 5. Ssuula nkulu nnyo. Essuula 5 ebikolwa olunyiriri olwa 25. Bw'otandikira waggulu olaba nga abatume bakwatibwa ne babalagira obutaddamu kubuulira ne babakwata. Ne babasanga mu yeekaalu ne babatwala nga beegayirira. Omuntu najja n'ababuulira nti laba abantu bali be mwateese mu kkomera bali mu yeekaalu bayimiridde era bayigiriza abantu. Awo omukulu n'abaami ne bagenda ne babaleeta si lw'amaanyi kubanga baali batya abantu baleme okubakuba amayinja. Kintu kikulu nnyo kino nti baali batya abantu okubakuba amayinja. Ne babaleeta ne babateeka mu maaso g'olukiiko. Kabona asinga obukulu n'ababuuza ng'abagamba nti okulagira twabalagira obutayigiriza mu linnya eryo, era laba mujjuzizza Yerusaalemi okuyigiriza kwammwe ne mwagala okutuleetako omusaayi gw'omuntu oyo. Mpozi omusaayi guno tegwali ku bo, si be baagamba nti gubabeeko n'abaana baffe. Naye Peetero n'abatume ne baddamu ne bagamba nti kigwana okuwulira Katonda okusinga abantu. Katonda wa bajjajjaffe yazuukiza Yesu gwe mwatta mmwe bwe mwamuwanika ku muti. Oyo Katonda yamulinyisa ku mukono gwe ogwa ddyo okubeera omukulu era omulokozi, okuwaayo eri Isirayiri okwenenya n'okugibwako ebibi. Naffe tuli bajulirwa b'ebigambo ebyo era n'Omwoyo Omutukuvu Katonda gwe yawa abamugondera. Naye bo bwe baawulira ne balumwa nnyo ne baagala okubatta. Naye mu Bafalisaayo mwalimu omusajja Gamaliyeeri omuyigiriza w'amateeka. N'olwaleero tulina omuntu nga Gamaliyeeri bwe yali oba Nikodemu, abantu abakyaleeseewo akalembereza oba emirembe. Olwaleero twetaaga okubuulira ensi, twetaaga Katonda atuyambe tubeere abeesigwa. Enkya tuleme okwetwala mu ngeri etali nnungi mu maaso g'oyo eyatukwasa ensi, era Mukama atuwa okusalawo okulungi, okusalawo Katonda okusinga abantu, okusinga ekkanisa oba gavumenti. Bwe tutyo tusalewo mu ngeri ennungi. Mukama atuwa omukisa, Mukama atukuume, ekisa kye kibeere mu ffe, era ku nkomerero
ya byonna tubeere abantu abamanyi okusalawo obulungi ng'amakubo gakyali malungi. Kwe kusaba kwange era kyensabira omuntu yenna mu ttuntu lino, Mukama mu kisa kye ekingi atusobozese mu linnya lya Yesu.